We condemn this attack on you, but we insist and say this will not end until criminals are not in power. For as long as these criminals are in power, you are not safe, not even you journalists. They will use you to push their propaganda. They will try to use you to silence the truth. They will try to use you to subdue all of us that are trying to resist them. But ultimately, nobody is safe. Known to you, it's not even a soldier. He's Balambalgale and Nabanja. You know them. But soon, they will try to silence you. So, tubasasira tumira na mbaganda bafebana. Bwe mutalekera okutikiranga abantu muzayi mu bus na mu taxi kubanga mwagala budget. Mucha facing ebintu bingi. Mutandika butandisi. Kawempe mwakwata buses ne mutika abantu. Nga balabanya t-shirt za red munda ng'oli akulagana kufungulira wati nagamba hey ndabanze wano wantu bimanyi wano tuli kawogo nemmere batuwadde nakasente naye omutuufu yono nga munda mulimu red kunguli kuliko yero ebyo bijja lwaki bijja olw'okuba nti munyooma bijja olw'okuba nti mweyagaliza nengenda kwatagana ne bannamateeka bano ekirungi omuloodi w'ekibuga Erias Lukwago nenda Lukole yawangudde bonna bannamateeka kati katubaguleko omusango bikawuula ebyo ate Museveni ono nga Balambo yakutte omusajja ayina obupapula mbu oba 17 bamumeka amutadde nti uno mukutano bw'abala bavuka bayimiriddeawo baseka n'obukuseka omubbi abadde abba obululu omukutte n'obululu n'ayimirirawo n'aseka naawe n'omuleka n'agenda n'okugenda bana ebintu ebimuswalako oli minisita munamba ukkiriza nti bwe baba bakulonda eri ate kkiriza nti wavaayo mwe mwatadde abantu okunyiga n'okusasaza ekibiina kya NRM ate mwalose ne mugwa mutegee kye tuyitamu bulijjo. Hello. Kasitoma waffe omulungi okwogeraako ne Alex Luso Luwemba nyiga 000 okutegeera mbeera nki nsereko gyali mukati nyiga epeesa lyo 000 okumanya Farida Nambi wa NRM bwe yasuze nkiddamu Ogusemba lemera ku peesa lyo 000 okumanya ebifa ku Khalifa Aganaga n'okutegeera kyazzaako naawe nyiga 000 okwogeraku ne Fulufiga katusooke tusabe olukusa maama we tulabe oba anaamutuwa abalimu ba Shark TV abalungi munaatusonyiwa n'ebyo ebibaddewo okwogerako ne Dr. Elias Luyimba Zinnalukoola nyiga 1-7-7-6 let Stanley Musisi's compound Engena 0 Kasacha 1 Luwemba 0 kukakasa akagambo ka Imaamu bw'abadde wano ng'atuwa kutuba agambye tannampulira naye asuubira nti nange neesigamiddemu ekyo ky'amazima era awamu we nabadde nga njogera jjo ne mbagamba nti temufuna kutya temufuna kukemetterera mu mmeeme kuba ffe tuteekateeka naye omuteesiteesi omukulu ye Allah tewali asobola kufuna obukulembeze okuggyako nga Mungu alakidde nti oyo afuna obukulembeze katambula kati Justice Lydia Mugambe nga ye mulamuzi omukulu akikiira Uganda ng'ensi mu kakiiko oba mu kkooti y'ensi yonna bamukwatidde UK togenda galaba ku leediyo na TV za Uganda kati gatambuze
bamukutte omusango bamulanga mu UK gwa kuteeka muntu mu buddo mu slavery. Abazungu bonna abeeru bali mu kutya bagakati ebintu byakyo kati abaddugavu bebateeka mu buddu. Era ye mukoyozaako okw'English yagambye mbono mu maidi wange mbu maidi naye nga description zaawa bali bazirabanga buddu byebyo bye tubagamba nga buli lunaku. Bitufuulira nnomo ebyo bakwatiranga mu nnagisi yaabwe ebyo basinza ebyo basabanga bambi tusaba batuyambe bambi tusaba byonna ne babinomalizinga nga banomalizinga ebyokuba ekyeyo banange Mr. President nkusaba fada bwokwatanga obuyinza nembaga siriwo jjukira omulimu gw'obanga sokofula irigo kuba kyekwata bakadama ogwo mulimu gwe guba gusokeda banange ogwo si mulimu nzimba bwe bapagisa sama bichi byanzijja ogwo si mulimu byajja mu bwa malaya si kikulu omulimu tegubalwa nga mulimu ti bwa malaya tegereka bulungi obakadama si mulimu longo satoyo gwo mulimu bana baye bakoze ne programu befuulamba batuyamba visa ne passport ne ticket kati byabwerere baviire ye solution ya bizube batutaddemu gye bayinawo we bayita balefuje eri emabega owa Burkina Faso ngena muwerako ekyokulabirako neera bwe yamanya omugaso gw'abannansi yeke nnyini yagana ku airport n'abakomyawo okuva mu nsize wabweru bonna n'abakima ku airport bonna teri wa Burkina Faso akuba kyeyo kibuuzo bano tubejjako tutya mwabirabye ekawembe tugenda mu kyebeta protest vote ekawembe kyabadde kyakulabirako ebikulu ebyaddala biri wali mu 2026 bannange omunafu alinamu akatengo linnyo genda mu kyalo mugwokunaawo nga bukyali mbasaba busabi bonna babikoze tanka bazijjayo bajja ennyonyi helikopita amamundu gonna bagakoze teri kisinga maanyi ga bano kyetubagamba nga buli lunaku nga ne DRF mwezimu bazisudde baleme kuzibala naye kabadde kangi nga tebasobola dde okabba kabalakidde byonna bigenda bbaye mutukolona mu bungi ekyenjalo tukatako eddoboozi lyaffe tewali kirala kati abitegedde gamba nti Asadaman Makebe kiki si mu bubi foot soldier wakusabako muweeko kadde busisi foot soldier wakugamba nti mpako muwe abo abaana bayita mu bugubi mazima abo abaana obulamu bwabwe buli ku bukeeke foot soldier kubati akasabuni wenonyeza omusajja agenda okuwala omusajja alumirirwa ensi ye mazima tobuusa maaso foot soldier nkiddamu nti foot soldier wajja nakugamba nti nagundi mpaako muwe kubawo nnyawo wakisuubula wakyomumma wakusaba ku bifaananyi naga munange empeereza ku nudes lwaki oba ogaana kano kajjubidde foot soldier omomoti ebifaananyi kano Besigye njagala okusaba bannange mwe balwanyi tukooye ebigambo ebitagwa twalwana so woti bwe mubanga mwalwana ekyani yabatuma tebaalibo bwekaba kuwulira ani yakusindika mu nsiko twali kusala kwagala kwammwe mwayagala goba diiru yammwe diiru yatoola emulidde mubiridde nekulekera okukangakanga abantu n'okulwana nemwonoona kino netulagambako nemugamba twalwana nemwonoona kiri olaba omusajja omukulu otukuga nti abaabe Sudaani be batwalaganya tebalwana ekyo njagala okubategeeza ti ensi eno ejja baleetera amawulire mu nsi mwenna mugeewunye naye lwakuba nti ng'omusajja ali mu kintu olina kwegumiza ku ludda olwo nze nali muto ku mulembe gwa Idi Amin Dada nabagamba naye nalina muzzukulu wange bamuyita Sendegeya Ali yali goalkeeper wa Kofi Mactingboy Kofi FC nantwalako baali bagenda Libya kusamba mupiira nantwalako gye baali residential smagi gye basula eyo naye saidi y'ebugolobya Silver Springs Luzira tuba tuli awo akawungeezi nga tulengera abasajja abawanvu bayingiddewo wayita eddakiika ntono ababimanyire bagani ajja VC DSO MC CPE conqueror of the British Empire era tuba tuli awo ng'ayingiddewo nendaba abakyala abanubbi abaami abanubbi abawanvu nga basibya akage bwe bati seme
kabaratala gonja aye kabaratala gonja fe musiramu tugamba nti watilika al-ayami ennaku nno bwetu kyono daawiluha baina nasi tugenda tuzibeetolooza mu bwetolooza time yatuuka semme kabaratala gonja abasajja bali bombo awo ogenda kubaleeta gonja n'ennyama enjuki ojja kubalaba so abo gwali mulembe ogwakonkola the British Empire ogwo ne kutambula ne kugenda oludda lwe yadda omunene dokita yagamba nti sigenda kuyita ku kisaawe Entebbe n'ayita eno mu badokita Besigye mama you visit a congress of the people everywhere me and you Weyamalizanaga, thank you very much. Dokita ebisanja bibiri yabitukwata yagenda ne bamutwalaganya nadda naye abo bonna baali basajja banene balina NASA balina state research balina everything naye mukama yatuuka akadde n'agende bagenda so twagala kutegeeza abantu omulembe guno boogera ne baluma amannyo ati Haji Abdul Kitata yagenda n'atambula n'abalangira ne yerowooza nti mulangira kumbe mukopi myaka 8 mu bakyo myaka 8 military court n'esalawo n'ekitatta ani bw'atadoobya abaana yabakuba emigga abaana abato abagenda ku bizannyo olw'okuba bambadde ebimyufu n'obakuba emiggo buli kimu kyonna n'okugamba njagala okutegeeza buli muntu alowooza nti waliwo ekitakoma agaamalala mugalekera awo mugende musome ebyafaayo mujja kutegeera ensi nga bw'eteeka okutambula kitata yavuma ne baminisita n'abagandi baminisita tetwagalaganyira ku pulezidenti wammanyira wa ababuzi b'obunyama mukule naye kitata yatuuka okwegaana buli kimu kyonna ne 2010 yagyegaana tayimu ng'etuuse bamunywezezza egenda okukkagana kuti n'amugaa nti emyaka 8 ate nkusaasidde naye ddala kitata aligenda okuva eyo bw'aliba n'akawala akalina n'abaana ow'ekisa takitanga bakazaddeko abalongo so njagala malirize nga mbategeeza amagambo nti kaakati nakati mwe bakintu mwe abali mu kintu nammwe tubagamba ate bino nabagee nti mulekerawo tukangakanga bannaddiini buli we babeera baagala okubagayidinga nga mubatiisatiisa bwe muba mulayira ffe tuyimirirawo mukolo tegenda mu maaso nga tetunadda naye olugira nti ebyo mubiveemu bannaddiini mubite bannaddiini tulira kukola baani be tulira okulunda simwe bantu so nno njagala okubategeeza nabagamba yitako e Kenya ku muziki kyawaawaawaawaawo baguyita Jamia Mosque ojja kubalaba abasajja bajenero abanene abali ku Muleba State Research wallahi bajjawo okumuwaayo ekikumi ky'e Kenya oba omukoledde kinene mukule saagala muddeeyo mwerimberimbe nti tewakitagwa na kino nakyekyakakati nga bw'okiraba ekikulu kyonna kweyisa bulungi bwe muneyisa obulungi abantu bajja babudamaga bawa amazzi ag'okunywa naye ne tayimu nayo yeeno tekyali nti oyitoyiza kuŋa nti gavumenti y'enyalemu ate ekyafugayo abantu emyaka emirala 3 ekyo ekyagirina kati tekisoboka buli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero kati naguno bwe kuba mukeeka batandisa ababadde bakutuddeko bavaako omukeeka babadde bakutuddeko bakuvaako kitegeeza nti mugukuba eki bazingako keje buhoro awo empenkoni owulidde nammwe baganti ebyo bwina okubaamu kubaana bali bye baalimu omuntu abeera mu bukulembeze abeera n'ebintu abantu bwe bacyakalira kwe bateeseza obudde naye ekyange mumesegi y'obwalero egamba mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda ffe wano waffe situlina gye tulaga tetuli byabufuzi okujjaku nga mutubye masasi ne mututta tetuli byabufuzi tunaagenda mu ekizayiro naye mulekerawo okutiisatiisa abantu n'ekigambo twalwana nemugenda ne palamenti y'eggwanga palamenti ebeeramu abayivu
naye nogererayo togamba nti ya safe houses tuzirina naye tetulirede. Wallahi baali bazirina abasooka. Yaliyo Nakuru State Research, yaliyo Machinyawo, mwenye mtasobola na kwogera Malire, Mechanized, Regisma, Socialist, Regiment. Barakisinga zaali wano Chui Regiment, Kifaru Regiment. Naye balirudda wa muli ebyemulya naye mulekerawo okumalira obudde mu bigambo ebingi. Mutereze enkomerero yammwe insha Allah. Tujja kusobola okubeera ffenna mu mbeera ennungi n'embeera embi. Wange Frank Kashumba taata agenze, abakuganira bagenda bakendeera, n'abakolako ebyambiyoni bagenda beeyongera kubanga bwe babadde bakwatirwa ensonyi avuddewo. Naye Mukama abanyweze. Kashumba ono nabagamba akatambi katambula Seruga, akatambi katambula ne baga nti ono ne mutowa mukulu wange tamala emirundi ffe tugambako gye tuba tusobodde okugamba, naye tugamba nti abatutiisatiisa stop it, mukirekeraawo. Eno ensi si yammwe, ensi yaffe ffenna. Okuba n'emmundu kirala, okubeera n'ebyambalo by'amagye kirala, naye ffe bwe tuli ebbanga lyonna kubanga tuli baweereza ba Mukama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda bange tugendera okusiika Munafu Antonio Aipati yataggwawo. Tukwebaza ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri bye wawa omugenzi ono ng'akyali ku nsi. Tugattibwe wamu n'abatuukirivu bwe tunaategeererako oli ow'ekisa. Okukkiriza okw'amazima kwe twagabanako tukubagize okutuuka ffe naye tulisinga mu Kristo Mukama waffe.